Abayizi abakuguse mu kwogera olulimi Oluswayiri bawera ddala 350 nga basomedde mawanga okuli Tanzania ne Zambia. Ssaako ettendekero lya BBSKATI babadde baweererwa gavumenti n'ekigendero eky'okubunyisa olulimi luno mu bannayuganda era bagenda kubakana n'eddimu ly'okulusomesa abalala. BBS Terefayina nga mukwanaganya okusomesa olulimi Oluswayiri okwetooloola eggwanga ategeeza nti oluvannyuma lw'abayizi bano okumaliriza emisomo gyabwe mu lulimi luno kati buvunaanyizibwa bwabwe okuluyigiriza abalala. Mu myaka 5-10 ejjidda mu maaso at least Bannayuganda ekitundu ku 50% bajja kubanga basobola okukola ki okwogera Oluswayiri kubanga right now tutandikire tuli mu masomero tulimu abo abayizi abakatekirwa abava mu university. Ssaabawandiisi wa NRM mu ggwanga Richard Twodongo ategeeza nti waliwo obwetaavu obw'okubunyisa ensoma eno okwetooloola eggwanga kubanga bangi bayayaana okuyiga Oluswayiri kibayamba okufuna emirimu mu mawanga ageetoolodde Uganda. Our citizens are finding challenges when they look for jobs in the region. Some of them are failing to get these jobs because they lack the Kiswahili language knowledge. So we feel with this empowerment, we might be able to compete ably with the rest of the region. Omumyuka wa Ssaabaminisita asookera minisita w'ensonga z'amawanga ga East Africa Rebecca Alitwala Kadaga ategeeza nti omuntu okumanya ennimi ezisukka mu lumu bugagga bwennyini bw'atu n'ayozaayoza abayizi bano. There was a mistaken view that we are going to stop Ugandans from speaking their languages and speaking English and take on Swahili. But today, this activity has mystified that. These people are speaking their languages, they're speaking English, they're speaking Swahili, they will soon learn French. Mu kwogera kwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ategeezezza nti olulimi Oluswayiri okutandika okusomesebwa mu Uganda tekigenderera mu kusosola mawanga. Lakini Swahili ni lugha ambayo haina mwenyewe. This is the big advantage of Swahili. It is a language which does not belong to one tribe. Kwa hiyo nikienda hata hapa Uganda nikisema nyinyi wote mjifunze Kinyankole kutakuwa na vita. Museveni asabye abayizi bano okunyweza obukugu mu Luswayiri batandike okulusomesa abalala. But you must perfect the vocabulary and the tenses. But otherwise, this is very important, and I will contribute 100 million to your circle. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Omukago gwa Holy Alliance gwagala wate